Merry Christmas eri omwana ow'obulenzi gwe tulina ku kyalo kuno Abba Marcus. Yeah. Abba Dag. Merry Christmas, little man. Merry Christmas. Nze nvumiddwa ebimu ku Twitter kubanga I support what Abba Marcus is doing. Bunaawe kasita ozadde omwana n'abigamba kiri gyendi bwe ndi ayisanga atategeera abiŋŋambe abazadde tujja bagambako paka banalekeraawo abiŋŋambe nzikiriza mutu tijjirako wano mutwekolezaako kyakoze abawi b'amagezi ne bannange. You people, don't you see that what you're doing is just hypocrisy? Ate nekyewunyisa bonna abakulu abawolereza situation ya Dr. Jalim. I mean, they've been here, they've been seeing whatever. Singa no babadde baana bato abagamba because if we say Chameleon has a condition, ngeva kumbera gye some lifestyle ye. Kitegeeza all of you guys have been here. Mubadde mumulaba Chameleon is in spotlight. Ensobi zonna zibadde zikolebwa nga abantu balaba. But what point abantu batukira nga babanga bakwagala honestly. Abagamba ko nedda half it is too much. Byokola bisusse. Kati ngate mwamugamba. Omwana wala agenda fiirwa taata we. Ata mugamba kati mudda ku mwana yemuvuma. Mbera Chameleon nyinzo kyawe ebyo bidda ku mwana ngene bivuma. How do you address my child like that? Ate nga jabba kyawanze kamba bulire kawone. Abba achieved what he wanted. He wanted his father to go for treatment. N'abali ku taata ba Juliet Zawede tebalina kye bayogedde. Mwe muli na muli ku mwana we kulukubanga ina kye yayogedde. Mutujjeka akajanja please oli wa taata we mumuleka amugambeko mwabamu bate mwabagambako kiri gye muli. Mumuleke amugambeko. Yagenda sigani baganda benga bamulekwa. Ne baba yabanteredde buli omu wajja. Ono ye. And I did see that boy like that, but man. Obusungu obujja obudda ku mwana w'omukazi n'otandika mu address ngalinga kino because agambye ku taata we. Gukulanga ani mu family yaabwe gwani. Nze n'ensonga esinga baluma abayogera ku bajjajjaabe bannange. Omuntu atayagala nnyoko. Omuntu atayagala maama wange. Tusirika busirisi. Etugamba kamuleke. Katonda ali munsasulira. Nze nganze. Omuntu atayagala mmange. Sina kye mwagaza ku nsuku. Simwagala, siri mwagala. For as long as wali okoze mama wange ekintu. Nali nkuwuliddeko ngo engeri gyo addressinga mama wange ku nsi kuno. Pozi nga saakuwulira. Naye nga nakuwulira. N'amato gange tolina ky'oŋŋamba. Kati ye Abba bw'aba abadde confident enough more than most of us. Mumuleke. Ate tannabatubuulira bajjajjabe kye baakola. Just abantu abasinga nange nali ku TV n'ŋŋamba Abba bisirikire tobireeta mu society bisirikire. Oba abaddressingireyo. Omuntu ayinza okumala ku maama we emirembe. Era nange nefuna chance revenging ku muntu yene yayisa mama wange obubi mu revenging abamu tutule ne tusirika just wakuba oyagala emirembe gibo kale mu society. You want to live in harmony with your father's side, with your step brothers and step sisters, with your aunties and uncles. No chimira. No gamba tuberewo ku nsi kuno. Kuba sibuli no bireka sibuli lutalo nti lwakulwanibwa nefe nato kimanyi. Omuntu atakwagalira nnyoko toyina kumwagala kale. We are not nze nange ndi wano mu society sina kwagalwa oliwadde mu butanjagala but tonyingira tomalako mirembe. Omuntu akumalako emirembe. Omuntu abantu balemesa bakazi obufumbo. Mukazi nakola buli kimu kyasobola. Nenga just you can't tell me you love me. You're my grandparents. You love me and you didn't love my mother. You may not love her. But omusojja tomalako mirembe. So ensonga mugimulekere eyo ye abanga ye. Just mu society yaffe tuli bakazi baganda tukuzibwa nga tubikabikako abazadde just twesonyiwa bwesonyi abantu abakulu ne bantu mmwe mutukoledde abantu baffe ebintu. Waliwo ekintu kyogamba tukireka bulesirwa naakola ntya. Abamu ab'embazulu ne bajja ne babasabula n'okubasabula. Ne tuli omwana yakubijjajja omwana yakoze bwati nga naye ali ku nnyina atulugunya. Tabule ngani.
family nefuka family sina family this family that bana I don't want to muli batafuba emitu and then ekito simo kusakati kama buli bazadde bannange nze ndi muzadde wano nabagambako nienda ba omusajja omukadoli ayina embeeza ayikangambukira tozaala bana batasobola labirira because it is your responsibility buvunanyizibwa bwo okuzaala omwana n'omulabirira teri yamukuzaala teri ayina mukulabirira. We should not applaud you for giving your children the life you're giving them. Nzira wano bankubira obugalo kubanga nagulidde ejje emmere. Who is supposed to do so? Nzira wano bankubira obugalo kubanga nagulidde ejje engoyi. Ani ateekeddwa ezimugulira? Ani yamuzaala? Just champisa nti nino dadi je wateka school fees munange nomugamba webale tugulira mmere webale tusasulira nyumba webale kuwerera mwana webale naye nga ateekeddwa kimukakatako kubanga wamuna atandika ku applaudinga abateekeddwa okukola byateekeddwa okukola gali aganafuga deadbeat fathers aga gatalabirira abaana ne gamama agasulusula agasula abaana agoli bagatalabirira gajja looza mu bbo kye bakola kyamakulu. They are supposed ate government ya final kyosaamu etteeka lijje ngamba zungu bo bwe tulabira mwana bakusibe. Actually, you're supposed to be punished for not looking after your child. Kati mwaba chikola. No one is supposed to be here and applaud you. Ani mkuzalira, ani mkulabirira. Tewali. Omwana uwo mvunanyizibwa okumulabirira. Tatange watantwala mu ssomero nga ali supposed kuteeka abamusibe. Kati ateekodde okunteka wateekayo talina kyakoze kyamaanyi. Ndivunanyizibwa we yandeta ku mwana kyakubira muzadde w'essimu nti munange nzaala. Mwali masanyu gammwe ne mufuna ne muzaala omwana. Ate mbateeka ku nsiri babona. Notamulabirira. Alabiridde ne bamukubira obugalo. You're just normalizing stupid things. Your parents sacrificed their life. They did. They were supposed to. Because be banzaala. Mulika okumanipulating abaana. Kati je namuzaalirani. Ayina mulabirira. Nkulabiridde omwana wange talina kumpisa bwoti omwana talina yisabu muzadde we talina tateekeddwa ate omwana abatalina kyayisabu bazadde batalina kyagamba taata we kikyamu. He accorded respect with every word he put out of his mouth. N'abaana ze bengeza ko n'abaana badda ku bazadde ne babavuma ne babawemula ne babakuba ne bakola ki aba muntu mubinya abakoze obubinya. N'abazadde badda mbona nerekereza nengenda ku kyeyo nga nkolerera mmwe. Ani alina bakolerera? Ani mutubulireko? Ani abazaala? Awula ne mutu sessa. Wama aba, you are the child of the year. Buli omu schooling, buli omu somesa. Tweyanzege. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year, Aba Marcus Mayanja. Me as me, I see you. I love you so much. I love bright kids. Oh my God.